jako akawuwo. Abatuuze abawangalira okulira n'ekkuumiro ly'ebisolo erya Queen Elizabeth National Park Kasese baludde nga batawanyizibwa ensolo ezikuumibwa mu kifo kino ezibadde zisala ensalo ne zonoona ebirime byabwe, wabula kyaddaaki ekifo kino kiteekeddwa kusengenge w'amasannyalaze okuziyiza ensolo zino okufuluma. Asula Edward ngono yakulira abakuuma ekifo kino agamba nti bakola embalirira eno ey'enteekateeka eno nga yakumalawo akawumbi k'ensimbi kalamba, kyokka bafunye okuyambibwako okuva eri aba Giant Space Club era nga sengenge ono ow'amasannyalaze wakubayambako nnyo ensolo zino obutalumbagana batuuze. The initial project we budgeted 1 billion shillings, but we have also got support from our partners, the Space for Giants, who are putting in about $15,000. Justus Karuhanga okuva mu Giant Space Club agamba nti bayanjulira programu eno nga yabukadde wa $12 olw'obunene bw'omulimu guno era nga singa gunaayamba nga bebasuubira bakozesa enkola eno ne ku makuumiro amalala okwetooloola eggwanga. We've heard it's about $12 million, but of course not fencing the whole area, just the hot spots where wildlife cross to enter people's gardens and crops. And we believe that we have started this journey, we will accomplish it with the government, because government is committed and we are committed too. Lieutenant Colonel Fred Kitatamadimu agamba nti nga bo bannamagye omulimu gwabwe kukuuma bannayuganda n'ebyabwe era nga bali wamu n'ekitongole kya UWA okulaba ng'ensolo zino tezitigomya batuuze. UPDF tuliwo okudefendinga Uganda and all its property, including the population, the assets and the park engaging yemu ku assets za Uganda. Tulina okulaba tuyigira ki ene project ekolebwamu ebeera successful. Geoffrey Twinamasiko ngono mulimi agamba nti ensolo zino zijja ne zirinyirira wamu n'okulya ebirime byabwe omuli ensuku, kasooli wamu n'ebijanjaalo wamu n'ebirala, so nga ne mu byalo ebimu zirumbeera ne zitiisatiisa abantu. Kati ekiri kuyakubaasa kukorwaho nk'okuba kutugambira niza kutuyamba ahabw'okuba enyamaishwa nizirwa omu paaka iza zitahirira abantu zo mu misiri zirya emisiri ebitwatuhingire zibirya tusigara turya boobi n'okushomesa abaana kuturema. Ambiance Mboneirwe agamba nti singa enteekateeka eno enakola bulungi kijja kubayamba okufuna kutulo kubanga ensangi zino babadde basula bakuuma nnimiro zaabwe. Ye Minisita Ephraim Kamuntu w'ebyobulambuzi ngono yabadde omugenyi omukulu era nga yatongoza enteekateeka eno agamba nti Parliament egenda mu maaso n'okuyisa amateeka amapya omuli n'eryokuliyirira ababa baboneddwa ebyabwe ddala ng'ensolo zivudde mu makuumiro. As well as those communities whose crops are destroyed by these animals. The essential message of this bill is to enhance coexistence of communities neighboring national parks and the wildlife. Ono agamba nti kino kyakukendeeza kukutibwa kw'ensolo z'omu nsiko kubanga amasannyalaze go tegaawula ku nsolo ku muntu. A follower of Christ, those who are of the faith, would know that whatever God created, it was done for a purpose. And the cyclical letter for the Pope, the recent one, it talks about caring for the common home. Robert Kule yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.